ensonga z'omugenzi Pastor Yiga Uncle Isma ndi Pastor Yiga yafa sorry naye omwana nasigala mu by'obugagga bya Pastor Yiga later just a year after bannamwandu oba mama b'omwana bagamba omwana tabafaako ddi mu Buganda omwana lwe yatandika okulabirira abazadde be on the other side. Omanyi abazungu bagamba when you are old enough, when you are good enough, you are old enough. Okay. So Jengo must know tata we yayina ekiwato ky'ekisa era nga kisanyusa abantu baki bangi kidemu yayina ekiwato omugenzi Yiga n'emikwano gye yeesanyusa nabyo nagina nabaana ezaki tezekisa abaana kati obuvunaanyizibwa bulayinga direct ku Jengo. Naye abakyala tebanamuteerako eki omwana nobalabirira balina okumugamba kati tulina kitwala kulabirira bannamwandu kuba tulabyeko incident nayinako kyaliwa yafa nga ye mwana omuto ajoga wano e Kampala naye yaliwo kawempe olw'ebintu bwebintu yamaliriza yeddiza bataata we nga tamanyi taata we kyeyafa n'afa siriimu. So bannamwandu bemugamba omuvubuka oyo abalabirire kiwulikikanga ababamulowadde omwana wamuvubuka oyo watandika okukulabirira omwaka olukuyitawo n'akuyita mu kisenge bongo ate obuko webase ku maamawo kigali kiri kya Alvin mukwano gwange kisoboka because mwessaawo nti abalabirire ekantambu as his subjects naye nga batoobe baye bazaala asaanya akole ki wabula simuwa ate price bagenze mu kooti wawo omukyalo wenasana yamutuka kukakana nga Jengo asuze naye omukomera yasulayo then oluvannyuma ne bagenda tamukooti emakindi engeri gye bagenda okugabanyamu ebintu nebikyala naye gye bayisa olukiiko bamama be bonna bajje ne batoobe bonna bajje kyekyetagisa bateekemu abantu abakulu bamitigatinge Jengo omwana muto he needs to live life ate bayanga pastors so bannamwandu bajje kubanga ono si ebbaawaabwe ono just mwana bajje batuuke butuuzi naki naye ebyokuddawo okweringa ng'abatafune basajja balala then after some time bafunayo basajja balala kyekiviirako Isma nga tunate okumaliza kyekiviirako abayimbi naddala Uganda bano okumisinga flights most especially when it comes to performances. For example, South Africa, okay, see Chosenbeck. Chosenbeck didn't miss a flight. Yeah, tell me about something went wrong. Tetuman checha going wrong where okakana na shot ibande South Africa. Shot zibayo kubanga ba promoter ba bei ya tebali registered promoters. Yeah. So our reasons is peki to get visas. Agenda ku birthday simanyi sister wange ajja for treatment osagira ne bata briefing ate muyi ye watukalwa abambuzo ngaba performance abayimbi bawo tebasoma tebamanyi work permit ne baleba bamukwatira ku site Kennedy kenda ne bakwata nantu where are you going antumene Minnesota tamanyi kigambo Minnesota itamula blue line eyo gyaba tebagala fuluma follow this blue line onenonaleyasonde engalabi blue line emuvudde ekisabo asikisawo ekuza munenedda Uganda ate neziba mubituwezi ekitegeera kati bakyozedde kolagawa South Africa where below that's what you got below 14 follow yellow line yellow line kuza kugana airline atakola balite I get it so babuzuva aba promoter babadde baavu banga lyonna tebasobola work permit process mpanvu omuntu just afuna invitation n'akuyitanga kyaliwe n'ategekayo kawoolo era tutekawo oleka mashini ka kashi naye ng'atekakola kulaga system nti isekola because okola share where you are getting money but avoiding all taxes. I get it. Let's congratulate Rema. Of course, I'm much again Maso. Yeah, we have that Aimba, but for 9 months. Nazaro Mana. Then later, Namtlaga Maoni.
What do you speak about this? Mwana ya muzala da. Rema. Da wiki gasatu. Mwana mkuko. Utegero chana isikuwa kanya nyoko bange myaka jejo. Yeah. Attention to details. Awadukala wala nande nyamala mwana wasemenya. Hey! Wasemenya semu. Ati yasoka. Toto papira wote wasemenya. Yasoka abantu ya. Ati yasoka. Omanyi oti bakuwa muteka mu bakusala kutu. Kano wetegeza details ku mwana. Wasemenya no. Okukagana. Mwana wideti mwa wiki satu. Olako yomucho mwana wa wiki satu. Ati ati wakusudde bati. Omwana wa wiki bakusudde bati. Esinge ebecha. Ejanye. Toyina kwa oti. Inzo gwa. Agenda kwesu ikati. So kasangala mama anga. Okay. Tuvayo credit. At least back with Boluto for all the time. Practice. Kuwera credit chipatelwange olukweko olutambuliza mu bbanga. Manya osijjayo ne muzitumbiza muti wamba mutulagaki. What are women showing us? Telling us that I had a nice sexy one. Otambuleko simanya I had a sex, I had a sex, I had a sex. Boluto? Tujira simanya wasajja badda kulina banna sijja nuna luto. Nigga, mama, congratulations. It is a baby girl. Situla bulungi omwana. Comedy yagwa situla bulungi omwana oyo. Comedy yagwa. Asitula bulungi omuki. Omwana. Ladies and gentlemen, yes. Congratulations Rema. Okay. Times akwagala Rema. Webale Rema ku laga muwala wo nti wadde twava eri ate nene ebintu biriki bulungi ogamba amaali. Okay. Dokita obaddewo n'obulamu bw'amaali. Kibadde kinnuma nti oli muddu awulira naye kati otaddemu ensigo. Kale, my name is Brian Wako, bigambo bya Isma sibyange bulwajja wano. Njaga nyo Isma na Isma abantu abeera ku kaliyo boy bakwagala. Mwagala twadde tujakala basukulu bange mmeshuwa nti mulonda wako katanadda kitalya. Sijja kudda kitalya Isma. Nimulodiva mu komera yaffe oli munene. Olina sente. Kale, beto twadde my name is Brian Wako, njaga nyo Isma mbe bulungi.